Myewe balekuuliriza tulina ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda twogera ku nteekateeka z'okusima amafuta nga bwe zitambula ebikoleddwa ebiteekeddwa mu pulaani oli awo naawe w'oyingirira mu pulaani eno y'ensonga enkulu okulaba nti naawe oganyulwamu ng'omuntu n'ebitundu byaffe n'eggwanga lyaffe general okutwalira wamu nga bwe ligenda okuganyulwa. Mukulu Mutemba bwe tugende mukuumulamu mbuuzizza nti singa wabaawo okwemulugunya bwe kuba nga gyekuli erwenge ku nsonga zino ez'abantu bano bafaamu kukwatibwa kutya ko gyekuli eme oba buli omu mumativu. Project ngendo tesobola kubulamu kwemulugunya kuba project nnene ate ekwata ku bantu bangi naye ekikulu kiri nti ozikutta otya yekisinga obukulu. Grievance tuzita grievances tulina mechanism gyebayita grievance handling mechanism nga etandikira ku LC1 singa omuntu abeera n'okwemulugunya wateekebwawo committees ku LC1 ku LC3 ne ku district. LC3 egombolola ne ku district era grievances ezisinga zaggwera ku LC1 ezasukkulumako ezigenda ku LC3 committee ya LC3 committee yetuulwako kugombolola etuulwako CDO waffe netuulwako ne sub county chief n'abamemba abalala. Ku district etuulwako nze Kaawo ne community development officer ne bamembers abalala. Ate ku LC1 tulwako chairman wa LC1 ne secretary wa environment n'abantu abalala ba committee. Kati ng'ekigendererwa kyali nti waliwo grievances ezibalirwa ku LC1 nga bwe twayogera. Waliwo ezisukka bunaga ati enekoze eki eneesukkulumyeko negenda ku LC3 gombolola. Waliwo n'esukka ku LC3 nejja ku district. Esukka ku district tugiweereza either mu PAU okusinziira nga bwe beefaanana oba mu kitongole kyonna kyonna ekivunaanyizibwa ku nsonga eyo. So tubaddemu ne grievances ezimu naye ng'ezisinga zibadde solved. Naye mulimu ezikyalemeddewo. Waliwo ezikyalemeddewo zezemmanyi. Waliwo omwami ye bamuyita Buswage waffe Lwego ayina amayinja. Amayinja gano ye agamba balina okugamuwaamu ssente kuba omudumu mu gwayita. Naye etteeka erya Mining Act ligamba omuntu okumuwaamu ssente alina okuba nga abadde amaze okufuna operational license emukkiriza okugakonva ati wabadde agaasa ng'agafunamu byagafunamu. Ne bwe gaba gali awo nga geebasa amayinja tegalina buzibu tebasobola okukola gakuddirawo ne bagateeka wali olwofuna license netandika okugaasa. So ne bwe twamunnyonnyolamu ensonga naga amayinja gange mugajje bwe gabadde gali mu position bwe gabadde gali ate ekimulema okutegeera naye tukugamba nti abo banga olaba nga kigaanye then weeyongereyo. N'agenda n'afuna abalooyazi which lawyers nabo ndowooza zeesuubira nti bamanyi balooya babo bazibu bamuwa amagezi n'ezira ge bamuwa okusinza ku tteeka balimanyi bulungi etteeka nga bwe lifaanana naye bamuwa amagezi bagamba nti abajja kusasula. So nsuubira nti naye ejja kuggwa naye nga kibadde kirungi nnyo nti grievances zino bwe tumala okuzifuna baziwandiika wantu. Lida katono mbuuze ejjinja si kyabugagga. Kyabugagga kati bwe liba nga liri ku ttaka lyange mba siinako ekyobugagga. Kwekiri bw'oba otwala ettaka lyange ekyobugagga ekyo tetukibalirira anti bakitutte. Bwe mba siina license tekiba kyange. Anti kati bw'oba tolina license eryasa olwo liba livudde kuba nti lyange. Liba liryo era bano kye bamugamba nti ffe tugenda kutwala jjinja tetulina gye tulitwala. Bw'oba oli ffe katulijjewo tuliwumuze wali goyase naye kati singa bamusanga alina omulimu gwakola ngenyaina ali mu kulyasa ali mukola mirimu gye ne bamutaataaganya awo walibaddewo akaki walibaddewo obuzibu. Era kye bamugamba nti affe tulina kye tugenda kukola era n'etteeka kirigamba kubanga omuntu atalina bwebanga ettaka nga kiringa buga ettaka lyange liri awo bali sina kye ndikozesa era bwebakuba bakuwa compassion ya kuyisaamu ttaka naye kyagamba nti ate empeke zino ez'empeke z'ettaka zino mbadde nteekateeka okusimbawo talina kyoteekateeka. So wabadde wewali ensonga awo naye nga zekyenjagala okwebaza nti grievances ezisinga tuzisetolize. Naffe nga district grievances zaffe nga district era tuziwaddeyo ne bazirigestalinga bulungi aye bamala okuzirisolvinga ne bajja ne bagamba sayini nga grievance okkiriza eki ekoze eki nebadde resolved so ne bagiclosinga. So nsuubira nti mechanism gye tuyiseemu era ng'etuyambye nnyo ffe Lwengo tubadde nnyo na buzibu na bintu bino naye of course mulimu era abantu
agabira ebitongole ebijja ejjo twali mu lukiiko awo bapita mu lukiiko awo ku Maria Flo ekitongole kya Global Rights Alliance nekigezaako okunoonya era grievances nga naye twabaga nti buno obuntu obusinga obusigaddeyo ndaba nsonga si z'amaanyi mutabani bawo mukyalagamba nti mutabani wange yagwa eddalu ng'ate ng'amaze okuregisteringa kati mubeera bagala okukozi basobola kukuwa ssente nga baziwe maama we kubanga oli yagwa eddalu waliwo processes and procedures olina okuyitamu baire twala omusajja olwalaba obamuguya ddalu ddala bamutwale butabika bamukebere so babanyola ebitiibwa nga bigireyinga compensation eyabwe naye nga ssente oledi ku akawunti zirabika nti kulaki wezibateeka no taxes kubanga omuntu alina ozijjayo si yaaliwo oli yatabuka obwongo so nga kitegeeza nti omulina era ffe tubakubiriza abalina ensonga zonna era nabagamba mu lukiiko lubaga nti mwabalina ensonga zonna mujje ku district kuba district we mutuukira kati we wantu wawangu bwe tumala okufuna ensonga ezitulaba nga zitwemeredde tujja zireeta wano e Masaka tulina ofiisi ya ECOP weri wane ku provide hotels awo basobola okutuyamba era bwegaana batujongerayo ekampala mu ba PAU paka lero bwenaakola ampuliza oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo oyitira ku noti 759889 55 dakiika tulina mukaaga zokka zezibulayo tube nga tugenda mu agafe bubebbere radio Buddu wangi nawe bali kuwuliriza toyanziza radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo gye buliko bali kubanga ogoberera Buddu wangi nawe bali kuwuliriza ani ono leeta ensonga akadde tulina katono kale toyanziza we bali kusiima Buddu nawe bali kuwuliriza nawe bali kuwuliriza okay kale toyanza Buddu nawe bali kuwuliriza emirimu mu byamafuta bino bye tuliko kale loza ensonga eguse bajja kukuddamu Buddu wangi nawe bali kuwuliriza oliwa Katoma yes kale tuyanza vyane we bali kuwuliriza radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo simu nzira bazivuga naye olwakadde tetujja zikwata zonna tusooke twanukulaako simanya agenda okusooka okwanukula nze ndowooza nti ku nsonga zebogeddeko especially kati bano abeekakoma abaga nti emirimu giri luddawa ekisooka emirimu giri mu sections nyingi nawe tugambye nti tulinayo ebyo ebibiina byetufominze ebyo ebya consortium bigenda kutuyamba okugaziya emirimu especially mu byokulima n'okulunda n'okusupplyinga ebintu ebyetagisa egyo emirimu wegiri wetunatuka mu budde buno obwokozesa emirimu gino egy'amaanyi egy'okusima pipe na biki
twategeezebwa era Seith ajja kukyogerako nti bagenda kuba batunulira abantu abali mu bitundu byaffe mu nnyini emirimu gino egitali nnyo ekyajja sikiro giteetaaga nnyo obukugubulyawo bali kuya abantu baffe bennyini ab'omu bitundu tulabike nti naffe tusobola okukola ki okuganyulwamu ku mirimu egyo so nze nkubiriza abantu nti tukole ebyo tukyakola tusigale nga tukola ebintu bye tukola naye ate weguba omulimu omukisa nga guzi kubanga nadde ngamba betuusinako ku emisana nti ffe lwengo twafunye omukisa okufuna omulimu guno okuyita wano twaba tusobola okuyita e Kenya nekutayita wano naye twafunye omukisa so omukisa guno tugutunuulire tugwetegereze bulungi ffe tulabe ekyo tusobola okugyamu bweguba guzze bwefuna kyojjamu okulaakulane nene ebirala obireke bigendera abalala kandoza sibulira ddala batuuliza ku bakadde katuweddeko bannalwengo mbakubiriza nti ffe tuli wakati wa kampusi bbiri ey'ekyotera ne Sembabule ate ffe balimi abasinga mu katundu awo ffe tukwate enkumbi tutereeze ebintu bino okusigala okusupplyinga nze janjo twenyigire mu kusupplyinga ebyokulya kubanga ewali ssente awo tweyanza Sethi njagala na kino kiddemu ku tuli ku tekinologi mukadde ensi etambula eva ku tekinologi ow'amafuta ag'okusima n'emmotoka kati bakola z'amasannyalaze naye tulembedde ku mafuta amafuta ensi egenze evudde waawo waliwo abalowooza bwe batyo kituufu tuli ku bikadde kanzoke nkubuuze wano mu studio we tuli bye tulina byonna okimanyi nti saati gy'oyambadde ekitono nnyo 60% by products z'amafuta leka naawe si kotoni newebeera cotton ebitabuddwa mu cotton ebitundu nga 6 mafuta kati kyenjagala kugamba mu myaka 10 mu maaso eno nsi tesobola kuba nga tukuli mafuta myaka 10 mu maaso wano mu studio mwe tuli kutandikira ku computer zino kugenda ku console ku mizindaalo byonna byproducts z'amafuta buli kyolaba kyonna kya plastic kakibeera ekyo kikopo kyolina kirina plastic emmotoka zino zebagamba za EV z'amasanyalaze emipiira ebeera byproduct y'amafuta zibeerako plastic body ebeera byproduct y'amafuta katolowooza kijja kubaawo kityanga kati kyenjagala kugamba to sum up there is no any other alternative for oil and gas as of today there is no any other alternative for oil and gas but what we need is to transition ate ekisingayo okunyuma bali abali bubi the worst meters Europe ne America n'amawanga amalala bali mukugamba mulekerawo naye they are giving out new license like UK recently bawa blocks 5 license blocks 5 wogenda metro mu pipelines ziyitamu ngewuzi z'engoye mu Europe yonna kati lwaki bagala ffe tuyimereze bwe basigale nga bakola kubanga ekyo kati ffe nga wano mu Uganda the emission gye tulina ekyonoona obutonde is poor agriculture method okulima okubi n'okulunda okubi n'ensonga ya obudde kanyonyereko kano n'ensonga ya deforestation okutema ebibira charcoal burning n'enku so kyetwagala tugamba yes transitioning naye ebeere process tutuuke ku ekyo mu budde obutuufu naye nga tumaze kuexploitinga resources zaffe ate ffe nga gavumenti kyetwagala twagala mu kifo ky'okwokya amanda oba mu kifo ky'okukozesa enku kufumba obeere ng'okozesa gas cooker ate kati ensonga lwaki tulinamu component LPG eyo byproduct y'amafuta bwe tumala wali kugasengenya ku central processing facility tujja kujjamu omukka guno gwa gaasi tuguteeke ku bali ate tubeere nga tuguteeka mu gaasi nga tusange nga okufumbisa gaasi waka kiri kiipa oba kya sente ntono nnyo okusinga okufumbisa amanda
kati ekyo kyetuliko naye transition weri twagala etwala obudde nga bwe batwala bali abagamba mulekeraawo kubanga tosobola okungamba emere yiyo togirya nenze kandi eyange ofenja ewa otoyanziza ndoza sibula abatuuliza mukulu pesa naye ng'osiibula nambye okusiibula njagala tusiibule naye ng'osiibula tulina petroli parafini ne diesel